Ekitongole omwegattira bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association kisabye gavumenti okuweerera ddala ebintu ebikolebwa mu nsi z'ebweru eby'enjawulo olw'ensonga nti eggwanga kati lirina obusobozi obubikola. Okusinziira ku Ssebagala Kigozi akulira ekitongole omwegattira bannamakolero ekya UMA ategeezezza ng'ekyokuteeka amaanyi ku kuweerera ddala ebintu ebikolebwa mu nsi z'ebweru y'engeri yokka enaasobozesa bannamakolero okugaziya emirimu gyabwe olwo kyongere ku kutondawo emirimu emingi mu ggwanga. Twagala ebintu bannayuganda bye bakola wano babiteekeko ekkomo okubijja ebweru enemo. Buli kye tusobola okukola wano tukimatiza abantu bakiteekeko ekkomo okubireeta. Omuzungu gyayita ban. Bateekewo toto ban nti ekikolagana ne pen okuva olwaleero okutuusa tezijja wano kubanga nayise esobola okumatiza eggwanga lyonna ku pen. Ekyo tukimanye. Yenkola yokka gye tujja okukulakulanyamu amakolero. Teri ggwanga lisobola kukula tebakulimba nga terina makolero. Newankubadde nga bannayuganda bakyettanira okugula ebintu ebikolebwa mu nsi z'ebweru, Ssebagala agamba nti kino kiva ku kuba n'endowooza embi ku bintu ebikolebwa mu ggwanga ng'abamu ku bannayuganda balowooza nti tebirina mutindo, ye kyagamba nti bingi ku byamaguzi ebikolebwa mu ggwanga bituukana n'omutindo gw'obutale bw'ensi yonna. Tukwatako ggwe nange omuntu wa bulijjo atanaba kumanya nti womowuwo n'owuwe bweru oba weeryaza amanya wekka. Teri nsonga lwaki tetugula bintu byaffe abaana baffe bafune emisolo gyeyongere, enguudo zikolebwe, amalwaliro gakolebwe n'ebirala kubanga kafe gyezikoma okugejja n'okuwa emisolo emingi, gezikoma okugejja n'okuwa abaana baffe emirimu, gye bakoma okufuna emirimu n'okubeerawo ate nabo ne bawa emisolo. Enkola ya buti. Aba Uganda Manufacturers Association era bakubidde bannayuganda omulanga okwetaba mu mwoleso gw'okuyindira mu ggwanga mu mwezi ogw'Ekumi bwe kinabasobozesa okufuna okumanyisibwa ku bintu by'omutindo ebikolebwa mu ggwanga. Bajje wano byonna tugenda kubiteeka wano. Oli agenda nti obadde oyogera bulijjo naye okirabye kakati omukisa bagufunye bigenda kubeera wano ku ground. Bajje batulage nti kino kifu kino kiramu. Naffe tubagaye nti ekyo si kifu. Gwe tokitegedde butegeezi. Bulawuzi waliwo gye bayita 100% cotton, waliwo gye bayita 60% cotton, waliwo gye bayita 70% cotton. Zirimu ebika. Bw'ogula ya 70 tewenkananga naaguze ya 100%. Bw'ogula ya 100 tewenkananga naaguze ya 70%. Byawukana. Nabyo tulina okubimanyisa abantu. Etteeka lya Buy Uganda Build Uganda lyayisibwa gavumenti oluvannyuma lwa bannamakolero okwemulugunya ku kusasuzibwa emisolo egya waggulu n'okunyigirizibwa mu mirimu gyabwe olwa bannayuganda okwettanira ennyo okugula ebintu ebikolebwa ebweru ne balagajjalira ebikolebwa mu ggwanga. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.